Nga 5 omwezi guno twakulaga akabenje akagwa ku luguudo lwa Katosi Jinja basi ya kampuni ya YY Coaches bwe yagwa n'ekwata omuliro okukakana ng'abantu bafiiriddemu n'abalala ne baddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Abo abakosebwa bano bali mu ddwaliro ery'e Anaka mwe bafunira obujjanjabi. Kati olwaleero minisita omubeezi w'ebyentambula Fred Byamukama ayimiriza kampuni eno okumala ennaku 15 olw'okukola obubenje olutatadde. Mujjukirako mu bbanga lya wiiki 2 omulundi ogusooka kukubira Katosi Road basi yagwa abantu ne bafiiramu then nekwata n'omuliro ebintu by'abantu ne bibaaninga ne bwetwogerera kati driver tanalabika. Kyokka okunoonyereza okwakolebwa kulaga ng'obubenje buno bwonna bwe baava ku kuvugisa ekimama. Ono we Katosi yali adduka misinde kati n'asanga owa boda ng'alina byatiise n'ayagala omudojinga kati basi kubanga speed yali y'amaanyi basi n'emulemerera. N'abavuzi ba bbaasi zino kigambibwa nti baasussa dda emyaka nga babadde badduka mu kkooti okugikyusa basobole okusigala mu mulimu guno. Tulina evidence gye tufunyeeko driver asuusiza emyaka 6 naye n'agenda mu kkooti n'aswearing affidavit ng'akendeeza emyaka naye naawe bw'omulaba driver akaddiye. Simanyi badriver bano baasala omukago paka bafiire mu bbaasi. Kati alagidde bannannyini bbaasi zino okutwala bbaasi zaabwe ne badriver baazo bonna ku kitebe kya minisitule y'ebyentambula byekebejjebwe. Balete bbaasi zino bazinspecting bupya balabe zikkirizibwa okubeera nga zitambulira ku makubo oba zinamu obuzibu. Ate nekyokubiri balete badrivers baabwe bonna lisiti yaabwe tulabe driver permit ze balina zino ne badge ze balina ezivuga bbaasi bazifuna mu butuufu oba bafuna endala wano ne bongeramu abaabwe. Byamukama atubuulidde n'enteekateeka ze balina nga ministry okutandika okwekenneenya ebidduka byonna ebiri ku nguudo. Okuinspecting emmotoka zino, emmotoka za buyonjo, emmotoka za bitongole, tulera ze zitwala ebintu wamu ne zino basi wamu ne taxi. Tugenda kuddamu omwezi ogw'omusanvu sente zino kuba nga zikola ku busente obutono. Kyokka bo bannannyini bus abeegattira mu kibiina kyabwe ki Uganda Bus Owners Association bagamba minisitule y'ebyentambula yeefudde kiiso kya mbuzi kuba nabo ensonga eziviirako obuzibu nga buno bazimanyi bulungi naye tebazikolangako. Mbi osanga abakozesa ekkubo amalala nga taxi, boda, abasaabaze ab'ebigere ababeera ku nguudo ze tukolerako nabo tebalina bisaanyizo kubanga nga bwe twogerera ne report ya traffic eyasookera ddala n'eyokubiri tetugirabangako so nga kyandibadde. Kati ekyokugala kampuni ya YY bagamba kyakubafiiriza ebitagambika. Addamu okutambuza bizinesi yange n'addamu omusaabaza kati n'otunuulira loosi ey'emmotoka n'otunuulira loosi ey'essente nga kampani nga YY baasi 56 buli baasi bw'eba eyinza emitwalo 2-3 olunaku obukadde nga 2-3 mu nnaku 15 minisita z'agamba okuyimiriza naye nga baba kampuni ya YY bakkiriza okuteeka mu nkola ebisaliddwawo minisitule y'ebyentambula. Tukirizaganya ne ministry ku nsonga ya inspection era mmotoka zaffe tuzitegese tulinze ministry etubuulire wawe tulina ozitwala tusobole okuba nti tuzitwalayo ne badriver twamaze dde okwogera n'essomero erikwasaganya driver training ngera nakyo kisuubira enkya oba olwokuna badriver baffe abasinga bagenda tutandika okusoma tusobole okulaba nti. Kinajjukirwa nti guno si gwe mulundi ogusoose nga minisitule y'ebyentambula eggala kampuni za bbaasi ez'enjawulo olw'okukola obubenje omufiiridde bannayuganda abawera. Winnie Tesana Kayenja agafeeyo ku Spark TV.